Kitalo, Anikansiima afiiriddwa taata we, Kadaama afiiridde mu swimming pool, Momo19 akiguddeko so ng'ate Calvin Kayanja akoledde Mzee Jemba surprise. Kale ago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Mujebaleko gyonna gye mutussako engalo abalungi abaagalwa bitundu ebyenjawulo gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mbasasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako abatuuse ku buwanguzi. Mwabakoziza amazaalibwa olunaku olwaleero, mbagaliza amazaalibwa amalungi so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda giwummuze mirembe agiramuze ekisa bw'atyo agumye emitima abakaaba eŋŋanda ssaakate n'ab'emikwano. Amannya Omumbejja Aisha Nassolo butereevu nnyongera okujjukiza gwe yakaneeyungako olunaku olwaleero nti munange wano ofunawo amawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna aba wano ssaakate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Munaku ezimu of course tubeera wano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu. Kale mambi ngenda kusaba subscribing ateekako akadde butereevu tojja kwejjusa. Era nga butereevu obutakulwisaawo ngenda kuba ntandikirawo n'agandesa essaawa eno yennyini wabula nga tetuseetuka kubanga ate n'amalala mangi nnyo nnyini ddala gakyajja. Ngenda kuba ntandika n'amawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala g'okubeera nga bambi komediyani waffe omulungi omukyalo oyo Anikansiima bw'atyo bambi afiiriddwako taata we olunaku olwaleero. Era nga bambi tusaba omwoyo gwe Katonda guwummuze mirembe agulamuze ekisa bw'atyo agumye emitima abako ab'eŋŋanda ssaakate n'ab'emikwano. Ffenna ly'ekkubo ekitwawula ate oli kusookayo munne. So nga ate ago nago tugatadde ku bbali ate waliwo Kadaama bambi mu ggwanga erya Saudi Arabia ono bw'atyo bambi afiiridde mu swimming pool olunaku olwaleero. Ngenda kuba nkulekerako vidiyo eno ogende maaso n'okubeera ng'ate ogyekkaanya otegere ate oba oliawo ebisingawo ku mbeera eno, naye nga ngenda kuba ate nkwongerayo oluvannyuma lwa vidiyo eno kangikulekereko toseetuka. Nsuubira toli ku online naye njagala nkutuuseeko amawulire gano. Waliwo omwana e Saudi afudde essaawa eno wabula bigambibwa nti agudde mu swimming pool. Oba okitegeera we tukebedde ku ssimu y'omwana twajja naye mu Desemba, twatandika okukola Desemba nga lumu, so tuba tuli kuweza myezi ebiri just, naye essaawa eno batugambye afudde. Naye bagamba baboosi bagamba yagudde mazzi ku makya. Wentunudde ku WhatsApp ye yasembye okubeerako eggulo ssaawa 12 ez'ekawungeezi. Essaawa eno bagamba mufu, oba okitegeera. Era bagambye omulambo bagututte, poliisi egututte mu ddwaliro gw'Ekebejja, wabula agasinga sobola gakuwa nnyo kuba nange sinnaba gategeera bulungi. Ekirala kanninde we nnaagawulira wenja okubuulira ne ofiisi mwava. Butereevu ng'ate obubiwulidde mukwano gwange twongera okusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda bambi aguwummuze mirembe ate era bw'atyo agulamuze ekisa agumye emitima abakaaba eŋŋanda ssaakate n'ab'emikwano. Wabula nga bambi nyongera okubasaba buli omu gy'asinzira okubeera ng'ate akwasaganya emirimu gye bambi tubeere beegendereza kubanga si byangu n'akamu n'akeddagala, si byangu bannaffe bye bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bayitamu. Ng'ate ebyo nabyo mbitadde ku bbali ate ye bw'atyo Calvin Kayanja bw'atyo akubyeko Mzee Jemba surprise ono ffenna gwe tumanyi obulungi ow'ebirango bw'atyo wamuwadde ssente ate ez'okubeera nga bambi amaliriza ennyumba ye. Kale n'olwekyo Calvin Kayanja tukwebaza olw'omutima gw'ogwo omugabi bw'atyo munange amuwadde ssente. Era ngenda kuba kulekerako ka vidiyo ako ogende maaso n'okubeera ng'ate munange okekkanya si byambu si byanjwanja wabula ssente zo azimuwadde. Wabula ye Mzee Jemba bambi yafuukidde ddala serebu, buli lukya ayongera okubeera ng'ate bw'atyo agwa mu bintu. Ngenda kuba nkulekerako ka vidiyo kano wabula ate n'oluvannyuma ngenda kubeera nkulekerako ka vidiyo mukazi wattu Momo19 nga bamuwalabula. Ono kinajjukirwa nti emabega kaawo yalabiseeko ate mawulire bw'atyo ng'ayogerezimu ku nsonga ez'abawula ne Dax kati era bw'atyo n'akakasa nti bwe batyo baddiddewo ddala era nga kati bali kimu ye ssaakate ne mwana mulenzi oyo Dax Katelo. Butereevu ngenda kuba nako ka vidiyo ako nkakulekerako nga waliwo omwana mulenzi awo ku TikTok avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate amuwalabula bubi nnyo, amwogeredde bino na biri
n'amulangira obwamalaaya na bingi ddala byagenze maaso n'okubeera ng'ate amwogera wabula nga kyengenda okukola essaawa eno yennyini okubeera ng'ate nkusiibula wabula toseetuka kubanga ate ngenda kuba nkomawo essaawa eno yennyini n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala. Goodbye for now. Muzeeyi nze omusenyu nguze trip 8 zino mitwalo 10 gana 2 gana 3 gana 4 wana Uganda nzenze kaga bana ensigaza mu balance abala baba nazimala mu mazi so muzeeyi akasenta ako mutima mulungi nze nkwagala nnyo kati sente zino mukulu nebaza nebaze kati muzeeyi tebagandi bicyupuli obalagayo ngali mweri ono tayinza kuba na bicyupuli kubanga kampuni nambe kampuni muzeeyi ngali mweri tebwera bweba mwera kirekeze nawe oyinza kubeera n'ebicyupuli mu nsi kubanga otoddeko butozi waliwo n'ebyo nze nkiringako na big boys bange era ne ku ssaawa ya leero omukulu ono bwe neebaze nnyo mukulu Kayanja Calvin Kayanja kyankoledde akinkoleredde wano ng'alumiddwa era nkyagenza okukola n'ennyumba takikoze nti bamubuulidde embuulire yabadde agiraba bwefaanana kati nga nzija n'enkola bino era nenzira era nkakasa bwe nva wano nzirayo buzzi era nawali bwe nava wali naddayo saabeera mu kibuga mulala ngamba nga otegudde bajja kutegula nze nedda. Different colors. What people? Come on, sing with me, soprano. Different colors. TikTokers gather. Leave whatever you're doing and gather. It is time for Momo19. Now, Momo, we love you so very much. Dr. Sefco misses you on a TV set. Ochitegera tukumisinga mpazi wali okolera wa BBC that there Momo, we miss you, we love you, we appreciate you. Now Momo19, allow me to ask you this simple question. Who is touching your pretty face? Who is that one man touching your pretty face? Honestly speaking, why must you bleach? No cause products is really fake nga we fulati no limugaga we fulati oli nyanyonyi we fulati olina sente ngwera gwe bakuzina nnyo bakumaliramu nnyo oli mugagga onyirira okozesa fake bleaching reagents. Check your hand. Momo, Titi, what's not happening? Abasajja bakuweddeko. We get you one man tukufunire rasa akumaliremu kiki. Hey, ataba wasula odax katero munaye ogende bweru wetunde. What's this? Momo, I am not happy. I am so disappointed in you. Wena olinganga malaya gwe bazinye nagwa ku mpagala. Wena sikutegeera mbu wabadde weetega biki bino mazima sirovayo tunyonyola faajo tunyumiza obugi mu bbaala. Bwezane taxi, we are okay, we are in good conditions, biki kumanyoko nga weeyerusa ng'oli mu fero oli eri Dubai ofera bintu by'abaana obibba bubbi. Oli eyo oli mu basajja obatabaddemu. Here and there, always up and down looking for clients. No, why must you make money not asetekamu? Kwesiga fake bleaching reagents kwe mulimu. Check your hand. Check your face. Girl, check your breasts. Sometimes I talk, nemuga doctor, we are samanyo, manida, there's something. Too much of anything is always bad. I am so tired of telling you, Momo19, stop using fake bleaching reagents. Wena weyerusiza omutogo nago no gwerusiza empumye kulinganga lubalaza lwa mana wena olinga omuzinemu olinga omumaliremu kukumaliramu gwe mulimu kiki kyotunda. Momo, talk to me or else I am not happy with you. Talk to me. I can help you. Can't you be there without money? Can't you? Mbukwetega genda wetegere kujjajjawo kabulangana abeewamwe. Kyonna kyemyusiza laba ogukono gukiringa ng'omukiro ogw'endogoyi.